Mu linnya lya Patrick n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Twebaza Omukama olw'ekirabo eky'amaanyi ky'atuwadde nate eky'obulamu. Twebaza Omukama olw'ebirungi byonna by'atuwa. Bannange, ekitiibwa ky'amawanga, Kabaka wa bakabaka Taata, ekitiibwa n'ettendo bimuddirenga emirembe gyonna. Twongera okwetonda Kitaffe olw'obutali butuukirivu bwaffe. Munnange, tuli boonoonyi, tetugwanidde yadde n'akatono okujja mu maaso go, naye ate munnange gwe wekka agaba obulamu obutaggwaawo. Taata tusaasire. Abooluganda, nziramu okubajjukiza tuli mwezi gwa 11. Guno omwezi gwa 11 guba gwa kusabira myoyo gy'abagenzi. So munnange owooluganda, funayo akadde ne we ziba ddakiika 10 ate osabire emyoyo egyo egiri mu purigatooli. Buli w'ogisabira munnange ne givaamu ate babeera bafuuka abatuukirivu, ate nabo ne batandika okutusabira. Amiina abooluganda, era nziramu obbajjukiza weewaawo omwezi gwa Sapule gwaggwa, naye ate era tekikugaana kusoma Sapule. Sapule Maama Maria atulagira okugisoma lunywe, okugisoma buli kadde, buli kaseera, buli ddakiika. Amiina abooluganda, mwasuzeeyo mutya nno? Nzikiriza nti mwasuze bulungi ku lw'ekisa kya Mukama. Mbaaniriza nnyo mu kanyomero kaffe, obadde okimanyi Mukama yatulekera mwoyo we atulungamye mu buli mbeera yonna. Ye era obadde okimanyi Mukama waffe Katonda yatuwa omwana we omu yekka Yezu Kristu ajja atulokole, atuwonye ebibi byaffe. Ekyokwebulira kyaffe eky'olunaku olwaleero oba emmere yaffe ey'omwoyo evudde mu Basesalonika asooka omutwe ogwokubiri olunyiiro lw'omunaana, era nga wagamba nti bwe tutyo bwe twabalumirirwa omwoyo ne tusiima okubagabira ensi enjiri ya Katonda yokka, era naye n'emyoyo gyaffe ffe kubanga mwali baagalwa baffe nnyo. Amiina abooluganda, ekyawandiikibwa kigambye nti bwe tutyo bw'atyo Mukama we yatulumirirwa. N'agamba, munnaye mwana wange yadde gwe weka gwe nnina, naye genda oyambe abaana bange bali eyo. Baliyo munnange babuze olw'obutamanya, naye genda abaana bange obanunule, naye wadde ogenze tobonerezaako omwana wange n'omu yenna. Amiina, kubanga abadde bakola ebintu mu buki, mu butamanya. Oba mukitegeera abooluganda? Kubanga Mukama ekyawandiikibwa kigambye nti Mukama yatwagala nnyo. Waliwo akayimba akagamba nti Yezu yatwagala Yezu n'ayitiriza. Koolo yatwagala Yezu n'ayitiriza, ng'okutwewa ky'ekirabo kye yalondayo. Katumwebaza Omukama olw'omukwano gwe. Yatwagala n'ayitiriza, n'atuwa mwoyo, n'atuwa enjiri. Amiina abooluganda, buno obudde tubunyisa enjiri ya Mukama. Ababeera baweddemu amaanyi ne gaddamu, abaddeyo nga batamiivu, tebaagala kukola, bamalaaya, ababba, aboonoonya obufumbo bw'abantu, singa omubuulira ekigambo kya Mukama oba enjiri ya Mukama, abeera agenda kudda mu nteeko, abeera agenda kutereera adde mu mbeera. Amiina, Mukama n'atuwa mwoyo. Buli w'oba ng'ofunye embeera ey'okusoomoozebwa fukamira. Mwoyo mukoowoole, mugambire ddala nkwetaaga mu kano akaseera, jangu taata mwoyo, najje akulambike bulungi. Mukama yatwagala. Naye ekyebuuzibwa buuza munno akuliraanye oba gw'ogenda okusharingira odiyo eno, mubuuze nti gwe Mukama omwagala nga gwe waakwagala oba gw'oli ku bibyo? Kubanga yatwagala, n'atuwa enjiri, n'atuwa ekigambo kye. Ekigambo kye kirimu byonna. Amiina abooluganda, teyakoma okwo n'atuwa n'emwoyo, teyakoma okwo n'atuwa n'omwana we Yezu Kristo ajja atulokole abaffe. Bannange, amazima gali nti Omukama yatwagala, naye lwakuba ffe abantu be yayagala tetwagalikika. Amiina, kubanga tulaba ne mu Yowaana asooka omutwe ogwokuna olunyiiro olwokubiri lugamba nti mutegeerenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yezu Kristo yajja mu mubiri, buli mwoyo ogwatula nga Yezu Kristo yajja mu mubiri gwe
nga guba guvudde eri Mukama Katonda. Ekitegeeza buli w'obeeraawo, amiina, gwe n'oyatula nti Mukama Mukama, Mukama Mukama, eri eggulu liba likiwandiise. Amiina. Buli w'obeeraawo n'okulembeza Mukama mu buli mbeera yonna gy'okola, ne bwe guba mirimo, banno bo gye bateeramu eddagala, banno bo gye batambula n'obuti mu nsawo, banno gye bafuuyira emmindi, banno gye bakeera ku makya ne bakola obujogolijogoli ku maduuka gaabwe, nga g'olutuuka ogamba Yezu nzize tukole. Amiina. Taata okyali waka oli mu kweteekateeka ogenda kukola ng'ogamba taata munaye tugende tukole. Ekitegeeza oba ogenda kukola ate by'obeera ogenda okukola bibeera bya butuukirivu kubanga Mukama abimanyiiko, kubanga atugambye nti buli w'oyita Mukama Mukama eri akubeerako. Eggulu bamalayika abaliyo bajagambiza, bamalayika abaliyo basanyuka kubanga oba oli munnaabwe, oba otambulidde mu makubo Mukama g'akola ki? Oba otambulidde mu makubo g'ayagala. Kubanga so wano we tweyongerayo n'Abakolosaayo omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokusatu, Abakolosaayo omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokusatu, olwokuna n'olwokutaano. Amiina. Olwokusatu lugamba nti omuli obugagga bwonna obw'amagezi n'obw'okutegeera. Amiina. Nga bukwekeddwa. Okusinga njagala luno. Ekyo kyenjogera nti omuntu yenna alemenga okubalimbalimba, ekyo mbadde njagala. Amiina. Ekyo Mukama atugamba nti omuntu yenna tabalimbalimba. Ng'abagamba ebigambo ebitaliimu, ng'abasendasendera mu bigambo. Muwala gwe musajja gwe tobeeraawo ng'olemedde ku luggya. Abantu ne batandika ne bakugamba munnange tandika onaabe omwetango, tandika simanyi onaabe olweza, simanyi agenda weetambulireko, gendako ewaayo gye Nakasendwa, gendako ewaayo gya bbali ku ddembe. Ebyo tobikola. Amiina. Kubanga Bayibuli etugambye, ekigambo kya Mukama kitugambye nti omuntu yenna bw'ajjanga n'akusendasenda n'ebigambo ebitaliimu, oyo tomuwa matu ge. Jjukira kino ekigambo addamu n'atukaatiriza era mu 1 Peter omutwe ogwokutaano olunyiriri, mu 1 Peter omutwe ogwokutaano olunyiriri awo olw'ekkumi. Atugamba nti omuntu yenna buli wamulaba nga ayagala kuyingira mu bulamu bwe nga ayagala boonoona, mudduke wala, n'okumulamusa tomulamusa. Ekyawandiikibwa kiri bwe kigamba mu 1 Peter. Naye ate wano atugambye tomuwa buddebo. Amiina. Mu Yowaana asooka omutwe ogwokumeka ogwokubiri olunyiriri lwakuna. So abantu bangi batuwuubizza, abantu bangi batusuubisizza eggulu olw'okubawa amatu gaffe. Sigala ng'onywerera ku Mukama kubanga ekyawandiikibwa ekyaleero ekivudde mu Basesalonika omutwe ogwokubiri, Abasesalonika asooka omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'omunaana lugambye nti Mukama yatwagala. Amiina. N'atuwa mwoyo we, n'atuwa enjiri era n'awaayo n'atuwa n'omwana we ajja atulokole mu bubi. Kati wabanga yakola ebyo Mukama, amiina, ekitegeeza embeera gy'olimu buno obudde ekusobedde, embeera gy'olimu buno obudde ekutabuseeko, manya ali wamu naawe. Mweyo embeera abantu bangi balinza okujja bakuwa amagezi bo nga bo amagezi agaabwe ag'abantu. Naye atugambye singa bajja ne bakuwa amagezi mu mbeera ebyo ekutabuseeko, oba bya bizinensi, oba ku mulimu bakugobye, oba mukyala wanobye, embeera yonna, kubanga abantu tutambulira mu bulamu obw'okusoomoozebwa. Munnange no ne bajja ne bakugamba eyo embeera esusse, kola kino, eyo embeera esusse, munaye gendako ewaayo ajja gundi, gendako ew'omusawo omuganda bw'ati. N'obiwuliriza munnange ojja kuba ogudde mu kateebe, awo Mukama ajja kuba takyakuliko. Kyokka ate jjukira yatukakasizza. Amiina abooluganda. Yatukakasizza n'atugamba nti oyo yenna annemerako, ayita Mukama wange, ayita erinnya Yezu mu buli kadde mu buli mbeera, oyo mbeera naye era ne bamalayika be bakola ki? Ne bamalayika be basanyuka eri mu ggulu. So nno abooluganda, bino ebintu olaba ng'omuntu ng'akusamaza, akusanze oyambala bulungi, atandise kusekera mbulamu ono, ayambala ziimidebede, ono ensi yamuleka, ono falaguma, kkiriza bakuyite fala, bambala mini, baleke bambale mini. Amiina. Kubanga singa naawe onakkiriza oba n'oterebuka n'otandika n'oyambala mini, avudde mu mini n'otandika n'onyookeza, otandise enjaga, otandise sigala, otandise biki, awo ojja kuba munnange owadde omulabe ekkubo sitaani. Awo ne wonaayitanga Mukama naye nga oweekola ebyo, Mukama oba tojja kumufuna kubanga tumanyi bulungi nnyo Mukama ye tatuula wantu wacyafu. Amiina abooluganda. Kale katweyongereyo ate era addamu n'atukakasa
mu kubikkulirwa omutwe ogwa 22 olunyiriro lw'16 agamba nti tebalirumwa njala nate so tebalirumwa nnyonta naye so omusana tegulibookya newankubadde okwokya kwonna. Ekitegeeza singa gwe mu bulamu bw'okulembeza nti Mukama ye mulokozi wange, Mukama ye musumba wange, sigenda kusagaasagana kakibe ki kebeera embeera kennyige ntya, n'okitegeera mu bwongo bwo, yakugambye tojja kubulwa kyakulya. Amiina. Tojja kubulwa kyakulya, ajja kubeera naawe mu buli mbeera yonna, mu ssanyu ne mu nnaku, mu kukaaba ne mu bugigi. Amiina. Abeera agenda kubeera naawe singa oba okutta ebyo by'ayagala, singa obeera okitegedde nti oyo ye mulokozi wange. Amiina. So tuleme kuva ku mulamwa, tuwulire ebigambo bino era tubikwate tubiteeke mu nkola. Amiina. Omanyi waliwo okubiwulira ne bakubuuza kati ontera nnyo owulira abantu nga bagamba oyinza olwebuuza omuntu omanyi amateeka ga Mukama? Nakugamba ye amateeka ga Mukama ngamanyi n'ali kusomera okuva ku lusooka paka kulikola ki paka kulisembayo naye nga yagamanya wabula teyategeera kiki kyegategeeza. Omanyi byawufu waliwo okumanya ate n'okumanya ekyo kyenjogeddeko kyali kitegeeza ki. Kati fe amateeka ga Mukama twagamanya ne tugafuula nga luyimba naye tetusobola gateeka mu nkola. Kati ne wano kyatugamba olunaku ke lulikeera ku makya Mukama n'otandika n'omwesamba, Mukama n'omugattagatta, Mukama waffe wa buggya, Katonda waffe wa buggya tagattagattwa bintu bitategeerekeka. Amiina. Leka embeera ekunyige, omuyaga kagujje mu bulamu bwo naye gubanyige babiri. Kaabirira Mukama, kaabirira oyo kubanga atugambye nabawa ekyobugagga nga ye Evanjiri. Nabawa ekyobugagga nga ye Mwoyo Omutuukirivu. Amiina abooluganda, kale katweyongereyo ate era ne Abakolinso asooka omutwe ogw'12 okuva ku lunya olusooka paka ku lwokusatu. Olusooka lugamba nti kale nno abooluganda ebyo ebirabo eby'omwoyo saagala mmwe obutabitegeera. Ekitegeeza ffe ebirabo ebyamwoyo tetwabitegeera. Mumanyi lwaki? Kubanga singa twabitegeera singa tetwonoona. Amiina. Singa twabitegeera singa tetwewalala, singa tetulina kuwankawanka, singa tetulina mululu, singa tetulina bujja, singa n'ebino ebintu ebikoleka simanya kulya ebisiyaga, simanya kukola biki, singa tewalina kimu kyonna kye tukola naye tetwakola ki? Tetwabitegeera. Amiina. Tukanya kusaba munaye Mukama simanya tuwe mwoyo tujuze ebirabo bye eby'omwoyo naye tumala googera bwogezi naye tetukola ki? Tetubitegeera. Kuba singa twabitegeera singa tetuli mu mbeera bweti ennaku zino ensi esajjuse. Buli lunaku olukya wabeerawo ekintu ekijja nga si kya Bwakatonda, wabeerawo ekintu ekijja nga kyongera okunafuya abaana ba Katonda. Kati ffe abaana ba Katonda singa tukeera ku makya ne tumanya omulimo oba obukulu obuli mu mwoyo tetwalibaddeko n'akantu konna katerebuka. Amiina. Twaliba tuli bagumu nnyo nnyini ddala. Katweyongereyo n'olunyiriro olwokubiri. Mumanyi bwe mwali ab'amawanga nga mwakyamizibwa eri ebifaananyi ebitwogera, nga mwakyamizibwa mu ngeri yonna. Amiina. Mukama waffe Katonda nga tannaba kusindika mwana we kuno ku nsi, oba nga tannaba kutujjuza Mwoyo Omutuukirivu, oba nga tannaba kutuwa kiri kye ekyawandiikibwa kitwasookeddeko, oba nga tannaba kutujjuza njiri ye, twali tuli ku bintu ebifaananyi nga bitusinza. Nga wano waatugambye ebifaananyi ebitwogera, oli akeera ku makya ne yeekubira akafaananyi ke oba kakapa oba n'akuba ng'eŋŋoma oba n'akuba ekiwumbe ky'omuntu ng'asinza ekyo. Amiina. Ng'ekyo kyabeerako kyawongerera, ng'ekyo kyaweerako zissaddaaka, ng'ekyo kyakolerako buli kimu nga ffe bwe tukola ssaddaaka mu Mukama. Amiina. Amiina abooluganda. Nga ggwe w'okola ssaddaaka mu Mukama naye bano abantu abasinza ebitaliimu ebitali bya nsonga nabo bwe batyo bwe bakola babeerako n'ezissaddaaka ate n'omunnange batusinga n'okutusinga ate banyiikivu. Naye kati Mukama atugamba ebyo twabikolanga nga tetunnaba kumumanya, ebyo twabikolanga nga tannaba kutuweereza mwana we. Naye kati buno obudde yatuweereza omwana we tulina ekyobugagga. Amiina. Yatujja mu kibi yatulokola, yeewaayo n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato. Amiina abooluganda. N'akomererwa ku musaalaba
n'amaana alaga ekitiibwa kye n'ekisa kye n'azuukira mbafu ng'amaze mu ntaana ennaku 3. Kyekino wano Mukama kyatugamba nti nno kati buno obudde era ye yeewuunya era kimwennyamiza nnyo era kimumalamu amaanyi okulaba nga waliwo abantu abatannaba kuzibuka maaso abakyali mu mbeera ey'ekizikiza abakyatendereza oba abakyasinza aganta agataliimu abakyasinza simanya ga lubaale simanya kwaya balongo simanya biteega simanya kwabya nnyimbe. Amina abooluganda. Ennyimbe tebaabya nnyimbe buli we mugenda simanya mbu mwabya nnyimbe ekitegeeza muba mukoze bino ebirombolombo Mukama byatugaana ate ng'atugambye nti ebyo Yesu luli nga tannaba kutuwa mwana we twali tulina obikola kubanga twali tukyali buziba twali nga tetunnaba kumanya kisa kye twali nga tetunnaba kumanya muntu atukwata ku mukono. Amina abooluganda. So gwe nno owooluganda bw'obanga buno obudde okyasinza ebyo ebintu simanya otereekereza bibbo simanya mbu ate simanya lya ku mmwanyi simanya nnywa ku mwenge awo nno oli ku kafu. Amina abooluganda. Awo oli ku kafu ebyo byonna tebiriimu nsa tebirina maanyi naye chance weeri olunaku lwaliro ayogedde naawe owooluganda mpuliriza chance gikozese bikwate byokye. Amina kubanga oyo sitaani yali yatuzinda luli nga tetunnaba kumanya mulokozi ng'omulokozi tannaba kujja naye kati buno obudde tutambulira mu kitangaala tutambulira mu mukwano gwa Mukama tutambulira ku buyinza bwa Mukama kubanga yeewaayo n'ayiwa omusaayi gwe. Amina n'ayiwa omusaayi gwe omusaayi gwe tunaaba ne tutukuzibwa ate ne tetukoma ku ekyo tubatizibwa ne tubeerako akalambe akamwoyo omutuukirivu era ne batuteekako n'ettaala etufuula ekitangaala mu maaso ga Mukama. Amina abooluganda katweyongereyo ate n'olunyiiro olwokusatu. Abakolinso asooka omutwe gwa 12 kati tuli ku lwakusatu agambye nti kyenva mbategeeza nga siwali nga tewali muntu bw'ayogera mu mwoyo gwa Katonda agamba nti Yesu akolimiddwa so tewali muntu ayinza okwogera nti Yesu nga ye Mukama waffe wabula mu mwoyo omutuukirivu. Kale mulengera bwe twasuula ekintu eky'ebbeeyi tulina eky'obugagga tulina mwoyo omutuukirivu naye ffe tubitegeera. Amina abooluganda. Ffe tubitegeera ffe twekolera byaffe naye naye olunaku lwe tulikya ne tumanya nti tuli bagagga tetujja kuddamu kugoberera bintu ebitategeerekeka tetujja kuddamu kukola bintu ebyo eby'obuswavu ebitaliimu ebitali byansa. Amina so nno ke kano akaseera Mukama ampita Mukama anzijukiza mu kigambo kye naawe akujjukiza mpuliriza. Amina. Lwaki osinza simanya lubaale? Lubaale bye biki? Lwaki osinza ebintu ebitaliimu weekolera ebifaananyi ate nga Mukama yatuwa omwana we omu yekka bw'ati gwe yali alina namunegina n'amutuwa. Ebyo atugambye byaliwo naye byaliwo luli nga tannaba kutuwa mwana we naye kati twafuna ekitangaala. So gwe wenna abadde akyalimu eyo embeera etategeereka ng'okyali mu bano abantu abatereekereza simanya bubbo simanya kugaya bumwanyi ebyo nno ke kaseera obyekutuleko obanga oli oyagala okubeera bulamu obweyagaza obanga owuli oyagala okubeera bulamu obw'emirembe era ng'oyagala okubeera mulamu emirembe mu bulamu obw'omwoyo n'emubiri nga ne wonaaba ovudde wano nga buno obw'omubiri bukuvuddemu ng'osigazza kino ky'owulira ekyogera mba ntegeeza omwoyo nga tugenda kufa emirembe n'emirembe obubbo bw'okyakukusa ebyo ebiwumbe by'okyasinza byesonyiwe amaaso go gonna gatunuulize eri Mukama. Amiina. Gatunuulize eri Mukama kubanga yekka yagaba obulamu obutaggwaawo. Ebyo ebintu ebyo by'oliko simanya mbu byabajjajjaffe byabaki bigenda kutwala mu kuzikirira. Sooka Omukama abankuumire naye nga bakristo baganda bange nziramu okubajjukiza tusabire bannaffe tusabire emyoyo egyatugendako egiri mu purgatori ate nabo bafuuke abatuukirivu bongere nabo okutusabira. Amina abooluganda twongere okwagala Maama Mariya tugatte sapule Maama Mariya tumwagale era twongere n'okumumanyisa n'abo abatannaba kumutegeera. Waliwo abantu waliwo abantu nga bo bamanyi Yezu oyo gw'ogamba gw'oyagala yava mwani ani yamuzaala. Sooka oyagale maama then n'omwana naye omwagale. Amiina. Naye abantu abasinga mubuukira ne mwagala Yezu yekka ate maama ne mumuvaako.
ate ng'atukubiza tuga abaana bange munjagale ngenda kubakolera ebinene tugatte sapule maama Maria mwagale paka kuwulira bulungi kubanga oyo ye muzadde yekka tumanye bulungi nnyo omuzadde agoba bino ewalungi ku lw'omwana we. Amiina abooluganda abakristu baganda bange tuyina social medias handles zaffe kwe tutambuliza ekigambo kya Mukama. Tuyina YouTube channel eyitibwa Jesus is our Savior Platform TV eyo wabeerayo mmere ya mwoyo. Amiina abooluganda buli ya buli kika osobola okugenda ne wagamba nti no buli lunaku ngenda kulya gyeri eri ejjudde eyinze baana ba Mukama abagirya. Ate no owooluganda bw'obanga ogirya obanga owuliza ekigambo kya Mukama tokiwuliriza wekka sharingirako ne banno. Amiina amiina sharingirako ne banno balye emmere ey'omwoyo era nga si weewoka ne ku TikTok era nawo tuyinayo page eyitibwa Jesus is our Savior Platform TV kw'otadde ne Facebook page. So tusharinga ekigambo kya Mukama twagale Mukama paka kuwulira bulungi. Amiina. Nsigadde tulina abasomesa baffe ab'enjawulo osobola okutubuuza ekibuuzo kyonna ky'obeera owulira oyagala. Abasomesa bo weebali okuba nga ate bakwanukula era nga nsigadde nze musomesa Nabakooza Sylvia Buyinza okuva wano mu Jesus is our Savior. Mukama abankumire abampere olunaku olulungi.